buutire bina gye musezera okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembanirizaako kufaadi proyuge of course komuli abalabire Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain yonayona okudungu mwabalanyi mubaddala kubeera nga temugobera abaana ba house manager bakola kyama nnyo okubeera nga ate ekintu kino bakitambuliza ddala bulungi nnyo malidaadi sana abalabira mu ggwanga Uganda manyi mbeera si ya mulembe nnyo kadata kabbeeyimuko naye nfubanga bwe nsobola video nzikendeezaamuko ne zitakubeera nga zikutwalira kadata so buli wonaabeera nga te olaba video trust me data otajja kubeera nga te agenda mungi naye nga nyongera okubeera nga te mbabuuzaako tuteekebwamu ssente Sheikh Ashraf era nga ono musomi wa dduwa gwe nawena alina ebizibu ebyenjawulo abeera nga tutugira Sheikh Ashraf ajja kubeera nga ate obusonga butini nnyo bwajja kubeera nga ate abumaliriza simanya obufumbo bwagaana simanya ze nsaba visa zaagaana n'ebintu ebirala ebiringa ebyo obwo obusonga butini nnyo Sheikh Ashraf abumaliriza as usual video etandika n'okubeera nga likinga sharing ako abalala tetusobola okubeera nga ate tutambulira wamu ffenna era nga saga tubeere nga tetutwala obudde bungi kamere nga tenkutwala butereevu mu katambi ke nkuleetedde akatambi ka antikaduuka finally akatambi ka antikaduuka nanaye kyendabye mu katambi kano antikaduuka bulijjo manya ayogera bwogezi naye ssebo antikaduuka ayina waaka muyitirivu nyera akatambi kano kasobola okubeera nga ate kafuluma ogenda kubeera nga ate obyerabirako awo naye nga bumanyi tulina guidelines tulina amateeka gatufuga wano ku YouTube tetusobola kubeera nga tuteekawo video eyo olw'ensonga tulinako abaana bato babeera balaba abali under age ate n'abantu ab'enjawulo ab'obuvunaanyizibwa obutakiriza kubeera nga ate ebintu ebyo birabibwa ku YouTube so kyogenda okubeera nga okola genda wansi awo mu comment section wandiika send me video omuntu omu ajja kubeera nga ate ajja mu inbox obeere nga ate akutuusaho akatambi ako buli eyandeetaze okubeera nga ate alaba ku antikaduuka ekyamazima ebintu byonna yabikolera ddala bulungi nnyo malidaadi sana nga naawe bw'ojja okubeera nga ate obyerabirako antikaduuka naye nga ebyantikaduuka of course nga bitadde ku mabbali nina videos endala nyingi nnyo zirina okubeera nga tenkuterawo mu maaso awo soka mbere nga ate mbaterawo video zino ate oluvannyuma mbere nga ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo kaakati sitera kubuulirira naye mumpereze ka video kano shifula mukwano saagala gamba mbona tubuukira bigenda zisitera kubuukira bigenda. You are a girl, I don't know if you're having a baby or you have a husband, midi ekuwadde chance. Yes, era nja kugambako omuntu omulala we gwe bagamba use this chance naye bireme kumalamu kwerabira bulamu bw'obukadde. Do not become more expensive. Also becoming expensive ng'omuntu wagamba nkubira obulango but obulamu bwo tobulinyisa nnyo ddala kudduka speed nga onoga muno mbadde ntambuza bigere kati nfunyemu akamotoka ate n'ofune enywa amafuta ga mitwalo 10. Kisegedde simanyi oba onobitegeera naye osobola okusigala ku maapu wano nga TikTok yakuintroducinga omulundi ogwo nga ne bwe tunoonya nga tukyakufuna kubanga baana esaagala obeere mu banene abakomawo mbu ate banaye mbu balina ebizibu mbu bansuula eyo mbu bankozesa kati ne bansuula eyo waliwo ate ekisajja kyantwala eno oti asimanyi waliwo ate eno ate tutandika okuwulira bu voice note ate mbu ate kifula bamukozere bati no osobola okubeera wise mweno industry n'okozesa opportunity omuntu wakwita okuba obulamu ku bakalango malodde waka kwebake videos trending ebyazo nga gwoli naawe waka simanyi bakwita somewhere ogende ng'ogendedde do not change your program of that day. Ogaye leero genda wano ne wano okumala nzire ewaka shifula tukwegayiridde mukwano nze nakulaba eyo very innocent bagenda kuvuma abaawano tebasaaga bagenda kuvuma segedde shifula munange wano ku TikTok abantu bano beefuula speed biri nga bakuvumye speed biri nga bakukyaye nsobola okugamba naye gwe okusigala ku maapu kasita oyiga engeri y'okwekontrolingamu omanyi ffe twayiga bayibuli nayiga okubeerawo nga nina nenjiga n'okubeerawo nga sirina yali Peetero wekitegedde kakati yiga okubeerawo ng'olina yiga okubeerawo nga olaba buli omu akuyita don't be so much excited
beera ko ne limits zo n'amateeka agafuga obulamu bwo gwenga gwe shifula obiwulira kweri mwana gwe simanyi baana akalaba kuba ne nakulabye oli very innocent nebyoyogera mama n'omusasa nogasinga kati wano buli omu akufuna makeup kati kutwala eno ojja kuzunga bajja kuzunza naye fuba okulaba nga ofuna obulango kitegedde ati bw'okuba obulango bakuwa akasente ko shifula kateeke mu nsawo era shifula mbadde nkuwa amagezi saa zino buli we bakuwa akasente kateeke ku akawunti osirike banagenda okwerabiranga gojjayo mpolampola akasente ko shifula nkwegayiridde totambula kiro nnyo shifula nkwegayiridde totambula kiro nnyo sobola ogendayo oba abakuliseeko eyo n'okuba akayimba kaako akashifula mu bbaala tugeze essaawa 2-3 shifula vaayo anti ntandise motivational speaker anti olumiri lw'ekitonde ekikazi ng'ate naye bamaze ne bajja wano batandika okivuluga ng'olaba bali mu vuluga nga yakozesa butamanya anti nali simanyi kati tutandika okulaba ku interview nsaba buyambi we nali mbeera kati ne bankwata ne bantwala mu nnyumba endala kati oyo yali maneja wange ebyo bya maneja biveeko we managing biveeko maneja agenda okuzunza akulyeko byonna anti ng'agamba olina okumpaako nze nkututewa nze nfunidde wano olina okumpaako contact yo bakutuukireko wakiri direct at least ofuneyo abakuwerekera nze nkubulidde ofunayo abakuwerekera abo obuna obulamu obusobola kyobola nkugamba kola misana weetambuze teekako masiki weetambuze shifula eri empala ekulabisa gireka eyo eyinza oga wuyo shifula yabadde okitegeera ekikalulekerawo kikuba oba otambula mu kibuga emisana okyuse ennyambalayo sigamba muno ennyambalayo mbi wabula kyeŋŋamba tugeze oba nkolera nnyo mu kabulawuzi kanene kwolwo sikambala kitegedde shifula ng'ojja mu kibuga so that okola ebintu byo nga tebakusumbuye nnyo shifula ajangu shifula basumbuwa ku street naye shifula nkugamba ebigambo bino simanyi maneja wagenda nyigo eyeyita maneja wo mbadde nkusaba shifula we managing ate weeri mitinge kuba abanayo ogenda kunnuma nga bali nkukumye wano mbw ate mbu bantekeyo mu nnyumba ya 5,000 naye sigisobola sigala bwekina nnyo weeyongereko ey'ekumi bw'oba badde mu ya 6 bw'oba badde mu ya 7 gyonna gy'obadde weeyongereko katini kubanga ffe sipiidi 2 nga tukulesi tukuvuddeko nga tebakyakuyita ate alaba wano kabaka mwanga naye mukama yamuyamba n'afuna bajjebbi bw'ofuna abantu abalungi beera kwabo tobata teweefulira muntu toyogera bigambo bibi tolangira muntu yenna omuntu wakola obubi muweka gaapu okitegedde munanga abantu abamu baasigalawo wano eno kuyo omuzeeyi nsisi we yakyaka ennyo balala bakyaka ennyo tetukyamanyi nawa bwe bali okwakitegedde mukwano kwange beera mu mikono gy'abantu abatuufu sinakindi sigalayo mu bazadde bwe gye nakulabe bakuwadde essimu oba ova ogende teweefuulira bbaawo abadde akubeereddewo mu mbeera eno kyefuula posiko nga badde akuyisa gutya kyekyo nno kifuula kyembadde nkugamba nga nti simanyi kubuulirira kati olumba mmazi bane temunvuma sirina maanyi nti nazaala kujjako nze nennyonnyolako nkuze ndi mu baana 2-3 so ekintu kyabayita okwambala ebyo ebipale ebyo byembalaze bi Mothers Union binyuma nnyo ng'omwami taliiwo naye omwami waabaawo ebiseera ebisinga omukazi abasajja bayitawe kano kasalo okawe munno ensonga lwaki abasajja batugamba okudda ewaka nga bukyali kubeetegekera and whenever you see your man insisting to you to go home early baagala tubeetegekere nkaddamu ogusembayo omusajja akwagala omusooka ewaka omusookeyo aba alowooza olina kyogenda okukyusa okukyusaako kwe kusanga obuliri nga bwala agenda okuyingirawo ye ku ssaawa 3 oba 2 ng'ewaka wayonjo ye asuubira okuba nga gwe maama wa waka awo tasuubira mukozi okuba nga ye maama w'ewaka we ogamba otya Robert?
Hello. Okitegeera. So men expect us to be home early kubeetegekera. Naye lwakuba abakazi abasinga oliyita fugabbi afuga nnyo simanyanza afuga simanya omusajja oyo afuga afuga buli dakiika ayagala mbeere ewaka nga bukyali ayagala obeere ewaka omwetegekere. You give out your best. Kyekikugambya nti dde ewaka ssaawa 2 nkwagala waka osobole okumwetegekera asobole okutuuka ewaka nga wayambadde ebisipayisinga naye otuuka 3 atuuka 3 mwenna muko yenna otunulanga gwe bava okwegattako naye akusanga onaabyeko weetegese owunya bulungi nagamba ogenda omuyitako ng'ovaamu akawoowo akategeereka ngamba what sooka ojje tulabe ffe tulina n'omuze bw'omanya nti leero bbaawo tatambuddeeko naawe n'omanya nti leero waaviirayo kozi nze sikenanga ku makya omwami wange nandeka ewaka ne ndowooza nti agenze mu bwenzi bamalaya kye basobola okukola nkimukolera nkimuwa bulungi nnyo. Kati kyemba ndowooza nti bw'akomawo aba akomyewo akola ki ansubwa ekyo kyekimbeera mu mutwe. If my husband has went without me kyemmanya ayise mu bingi kati ansubwa nze gwolaba neetegeka agenda otuuka nga n'abaana n'abeebasizza dda ennyumba tugirimu abo ng'ayingira kisenge anaaba olumala okunaaba bw'ati nga ndeeta mmere ku dining nga muyitayo ng'agirya naye olumu lwajja leeti amanyi okuliirako eno mu kisenge kozi naye tulinawo empozi mwagala kulaba kisenge kyange nja kibalaga olwedde tulinawo entebe 2 wali n'emmeeza mu kisenge kyange olumu wajja leeti nnyo aliira sayidi wali lunaku lumu nja balaga ekisenge kyange bwe kiriba mukama yayagadde ndi kibalaga then ombulire ebyalayisi byolabyeyo sayidi eno uliba siro olumu naye anyway nguma nammwe then aba alya nga atudde wali n'ositama musango n'ositama guba musango. That is how prostitutes do. Agulira bbaawe ennyumba ng'ali mu night ng'amabina gonna gali bweru. Nange ekyo nkisobola ekyo nakyo. Nange I can open the bedroom nga mwami wange ali wali alya nga nyambadde empale z'embala ze T-string bakubiri byembaze bya pindi buno zino zembalagidde wali n'okateeka mu watwa gw'egundi kimu okwatako ekibajjo kimu n'olaalizaamu ekibajjo kimu ekirala nekifuluma ebweru ne weesitamye oti wano bwoti iri wali emmeeza nti watera okutuula wali n'ositamu oti bwe weenyumisa bw'oyimba ennyimba ezitakoma nkusaba ntegeera amatu nkubuulire tomukkiriza kumala kulya mmere tomukkiriza kumala kulya mmere weesitamire kibajjo kimu munda kibajjo kimu bweru kalaasi agenda okumala okulya nga olowooza si muntu olwedde yanaabye naawe wamaze dde okunaba wedde olinze ye mwe baanamu ebintu by'abasajja abamu baakulemerako n'oyiiya kano n'oyiiya kali n'oyiiya kano naye ate ayiiye luutu eno toli wakusigaza musajja kubanga bamalaaya tebalina sente ze bateeka mu basajja baffe. It is just spicing. They spice what we are failing to do in our marriages. Nze bange baba mu Uganda sigwebwako kawoowo togwebwako kawoowo ng'omukazi kulwaki ogwebwako akawoowo naye gwe n'obeera ku kintu kimu ogupale gw'oyambala gwonna gwa yero guli ogwo gukuzimbiridde mu magulu gukala gwokka naye waliwo lwatuuka n'ewaka nagamba naye bange takyogera nko tagenda kulya ne bw'aba kusaati ayino girya